What are you recording? Ada di bawah itu dia kayak ni dia kulit itu. Berapa kali ni film ada yang dia ini dia kayak dia ada skin. Ini kasar banget. Ada skin apa yang masuk? Dari eno mubirabye ne babasomera emisango omuli okwekobaana okukola dduyiro owaba abakwata mundu ate era ne babavunaana n'okukola dduyiro ne bagamba nti naye bakyanoonyereza newankubadde bye boogerako byadda era tebannamaliriza kunoonyereza. Tusabye ebbeiro naye nga nammwe bwe mulabye embeera ebadde si nteekereteekere tukkiriziganyiza ne kkooti n'oluuyi oluwaabi tutuleete ebiwandiiko ebirala ebyabakulembeze be tuleese okubeeyimirira newankubadde nga era ffe tubadde tukkiriza nti kibadde kimala bumaze okuleeta abakulembeze bano ani atamanyi leader wa opposition ani atamanyi secretary general naye tukkiriza tujja kuleeta ebiwandiiko era tujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 8 okwongera okuwulirwa. Our clients have been arraigned before this court after being remanded by the High Court at Masaka, but they have been arraigned before this court. They have been charged with offenses related to unlawful drilling and conspiracy to drill without permission from the minister. Indeed, these are just mere Yes, olunaku olwaleero mwenna nga bwe mukimanyi twakedde e Masaka mu kkooti era nga twagenze ku lw'abaganda baffe Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi, Gaddafi ne Wakabi Smart era twagenze okubasabira okweyimirirwa ensonga zonna ne zitambula ne tubasabira okweyimirirwa era ne tuteekayo n'abayima mu kkooti era ne tutegeezebwa kkooti nti ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana 2025 kkooti ey'e Masaka enkulu lwegenda okuwa ensalawo yaayo okusaba kw'okweyimirirwa kwabwe wabula n'akataayi tekayise babadde akaddizibwayo mu Kadukulu okubeera nga baavugibwa okuzibwa mu Masaka prison gye bawangaalira ne tufuna amawulire nti ate bawambiddwawo ne bateekebwa mu drone era ne bavugibwa bunnambiro nga baleetebwa e Kampala. Bwe tutyo tukwatiddwa omukisa nti tubadde tukyali Masaka era naffe ne tuvuga bunnambiro nga bwe tugoba drone eyo wamu ne leader of opposition n'abakulembeze abalala ne bannamateeka abalala ne ba foot soldiers bonna ffenna nga tujja tugoba emmotoka eyo tulabe wa gyetwala Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi era tugenze okukakkana nga Akirewo Kivumbi ne Eddie Mutwe babiri bokka nga bavugiddwa era nga baleeteddwa e Kampala ne batwalibwa mu kkooti eyitibwa Kawempe Magistrate Court. Kkooti eyo nno esangibwa wano e Kanyanya n'olwekyo
bwe tutuusaawo ne babaleeta ffe nga bannamateeka tubaddewo nnyo ne tubuuza ekibakwasiza naye nga tewali atunyega ne tufunye omukisa okubalabako nga Eddie Mutwe ali mpinga oba ng'awenyera ng'era atambulira ku muggo nga ne Akileo Kivumbi ali mu bulumi bw'amaanyi era ne batutegeeza nti nabo tebannategeezebwako nsonga lwaki baleeteddwa okuva eri mu kkooti y'e Masaka era ne baleetebwa e Kanyanya. N'olwekyo tugumiikiriza ku kkooti oluvannyuma bayitiddwa ne batwalibwa mu kkooti emu maaso g'omulamuzi e Kanyanya era ne basomerwa emisango gino emipya era nga gino tegikwatagana n'egyo egiri e Masaka mu kkooti enkulu. Babagambye nti bwe baali bali e Kavule ku National Unity Platform ku kitebe kya NUP beetaba mu kukola dduyiro n'okutendeka dduyiro alina okukolebwa ab'amagye era nga bagamba nti bali tebalina kutendeka bantu kukola dduyiro oyo kubanga kimanya amateeka bwe batolina lukusa lwa minisita era ne bagamba nti ekyekikolwa bakikola nga beegasse n'abalala bangi be bakyanoonya be baagala okugatta ku fayiro ne bagamba nti era omusango gw'okubiri abo bennyini beekobaana okubeera nga bazza emisango egya naggomola era egyekuusa ku bintu eby'amagye n'okutendeka abantu mu dduyiro ow'amagye. So awo emisango gyonna bagyegaanye era bwe bamaze okugyegaana ffe nga bannamateeka ne tubasabira okweyimirirwa mu kkooti eno ey'Ekawempe Magistrate Court. Tubadde n'omukisa nti mu kkooti eyo tubaddemu ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, tubaddemu ne Secretary General era ng'abo beeyimiridde betuwaddeyo nga abayima ab'okweyimirira abantu bano ababadde bakwatiddwa nga bateekeddwako emisango emipya era tufunye ne Sipiika Luyombya wamu ne Nobert Aliho nabo ne beeyimirira omuntu waffe ow'okubiri era nga babadde ba sureties bana. Wabula olw'obwangu n'okuba nti kituguddeko kiyifuyifu tubadde tetusobola kubeera na LC wano letters zaabwe nga bwe kirambikiddwa mu mateeka yadde okuba nga tufuna ez'aba Eddie Mutwe n'ez'aba Akileo okuziteekayo mu budde. N'olwekyo kkooti ekkiriza n'etuwuliriza naye neetulagira nti ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba tuleete ebiwandiiko ebikwata ku Secretary General gy'abeera ne ID ye, ebikwata ku Leader of Opposition gy'abeera ne ID ye, ebikwata ku Luyombya n'ebikwata ku Nobert Aliho okuba betukozeseza nga ba-sureties. Era tusuubira nti ennaku z'omwezi nga 8 Septemba baganda baffe ababiri Akileo Kivumbi ne Eddie Mutwe bagenda kukomezebwawo e Kawempe Magistrate Court wano e Kanyanya tubeere nga twongera mu maaso ensonga y'okubasabira okweyimirirwa. Kye tugamba kiki nti ffe nga bannamateeka tetugenda kukoowa. Tukimanyi nti bino ebimu bigiwetekebwawo era biteekebwawo okugeza okunafuya n'okutumalamu naffe amaanyi nga bannamateeka. Naye twagala okukoowoola omulanga ne bannamateeka abalala abali eyo na buli muntu alumirirwa eddembe okubeera nga mujjanga mu bungi buli omuwulira ensonga ezifaananako zino. Osobola okukozesa omukutu gwo okubanja omusibe, osobola okukozesa omukutu gwo eddoboozi lyo okubeera ng'ovumirira ebikolwa eby'okuwamba abantu n'ebimenya amateeka. Osobola okujja ne National ID yo ne LC wano leeta ng'ozze okweyimirira omuntu. Buli wajja ku kkooti making sure nti ojja n'endagamuntu yo original era ojja n'ebbaluwa ya LC esobole okubeera ng'otaasa oyo ali mu kkomera. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.